mukuwadde yawe mulamukaawo isegedde yawe mulo musumba nendaba ebisenge nga byetonumira omusaayi nendaba biki ekitegeera kyogamba maama ne taata baatuuka ku level eyekubanga ne bafubutuka omusaayi ne bajja omusaayi maama omuntu omulamu tasobola kuba mutamiivu omutamiivu yakuba omulamu ate yamusindika busindisi nga tategeera ki oba omusinga aba akusindise ku kyo kitegeera so nga maama ajja omusaayi olaba omusaayi gufumu baguza omusaayi mulaba abazadde balwana omusaayi gonna gukulukuta mbuuza muzeeyi I will my true father basically sina you get weewaawo amanya gange bampita Metankra Bongo oba Rima Sam sinzidde wano ku MR Live okutuka gomwana wa Katonda ali eyo tunyumyemu wadde nga obuweereza buno nkiddamu nti busibukira ddala ku Labongo Charity Foundation. Labongo Charity Foundation obuweereza obubeerawo na bintu nga bino art pieces okusiga omwagalwawo tukisobolera ddala obisawo crafts yenna nandigaseeko music naye engeri gyendi mu rebrandinga awo tusooke tulindeko okukoowolawo tusooke tukoowole nnyo wano nti abaana be tulina abasukka 4 mu abatanga tebali 46 bali 46 David 46 Saulo yeyongeddeko 46 babeerawo lwa nendoza tugambye ddala 47 kuba ne Sharifu 47 abaana abo babeerawo si lwakuba ntuba n'abazungu abatuwa ssente nedda ffe tufuna nkwano muzungu atuwa ssente babeerawo na bintu nga bino buli tutunda ebisiige nga bino obugatto obusawo tufuna n'akasente akatuyamba okusolovinga bills zaffe n'okuyamba bannaffe obusawo buno tubutembeeya bwe tufuna obusawo ng'obwo so leeta ku nsawo eziwedde awo eziwedde leetayo nga 4 bwe tufuna ensawo ng'ezo ne tuzitembeeya nga tufuna bills zisasulwa ez'amadagala wano tupangisaawo n'ebirala so baganda bange waliwo gyempito nga bagamba munaye tuwe ku bazungu sina muzungu n'omu zampa ssente tulina muzungu n'omu atuwa ssente ffe bakwano baffe abazungu tubalina bangi naye tekitegeeza nti ate ffe tukkakanyizibwe abazungu tubalabe nga bo naffe ndowooza tuli ba muwendo ekitenkanika so leeta tuli ba muwendo nnyo ekitenkanika tusobola naffe okuyamba bannaffe kale tuyise nnyo mu kugamba nti ate tulinde abazungu endagaano za Katonda wakati w'okwagala tiyazikola n'abazungu bokka nkwatya kwano anko so bags nga zino traveling bags olina akaana kagenda kudda ku ssomero bags nga buno ogenda kutambula traveling bags nga zino bintu nga bino oyinza okutuwayo ne order oganjagala ebbaaga 30 kabeeyi akasaamusaamu bano tuyambidde ddala okubeezawo obuweereza buno so bags zino ozigatta n'obugatto ozigatta n'ebisiige bino omulimu guno gugenda maaso n'okuyimirira totuleka totuvaamu mwana wa Katonda tukwetaaga tulema tekuweerereza mu bulumi nnyo bwe tufunayo omuntu atuwa akalimu nga kano jangu zeeyo tufaayo ekyo nno obuweereza bwanguwa kino kikola waggulu w'akabonero akalaga nti nedda ebyokwagala ne wano weebiri tebyasigalya mu bazungu bokka tusobola ddala okuyamba bannaffe nga tuyita mu buli kimu Katonda kye yatuwa weewaawo ku platform eno tetujja kuba nnyo addicted na views batulabe bameka nedda buli mboozi gye tunaafuna
ng'erimu ekyokuyiga eri gwe atugobera tujja kugireeta. Buli mboozi zetunaafuna tujja kuwala nnyo views. Buli mboozi zetunaafuna twagala kano kaba akatabo nti omuntu bw'atulwa ku channel yaffe abanga asoma akatabo. Ebyokuyiga biba bingi nnyo ekitenkanika. Nsanze okulaba sewo. Kale sewo nange nsanyuse nnyo okunyaniza ku MR Live. Amanya nze okwijesi. Yes. Jesse, kankozesa eryo kubanga nze lye mmanyidde. Gw'omu ku bavubuka benda bakumakindye kuno abagezi. Era bw'otandika okwogera namwe munanjulira mugenda kumulaba abantu bakutenda amagezi. Naye sometimes ebigambo ebiba ku channel eno tuyinza obireeta direct, naye ate nze nzikiriza nti channel eno ddwaliro. Tubyogera direct ne bituva ku mitima tuwulira nitutegeera ate ne tuwona. So bwenjogera ekintu kyonna kiyinza okuba direct, naye ku lw'abaana abo abato abatulaba nsaba oleme kikywala personal. Now, Mr. Rabongo, munjogera zange nga bwe ngenda okuddamu, I'm going to be unfiltered. Sina bwe ngenda sosola wana n'abawuliza bye mugamba nga bwe nakugamba luli nga twali twogera, because I want you to feel bad or you feel annoyed with me, but you know your problem, then you sort yourself. Gw'omu ku bavubuka b'ensanga nga buli kadde bakubya akabisi batamidde. Buli lwe nkusanga nakati ewunya kabisi ova kunywamu ku myaka emitono ku magezi go. Kiki ekyakusindikiriza mu mbeera eno? Lwaki obulamu wasalawo okubukwata bw'otyo? Ye olina emyaka emeka? Saba nkozeko mu lulimi oluzungu. Okay. I'm 28 years old. Naye I will not blame much on alcohol. Naye foundation matters. You know, charity begins at what? At home. Gulabyeko ye mwana osekera ate omwana wabanga akula what kyalaba kibakola kyalabanga ekituufu era omwana wakula nga munya chai mukalu ne muleeta amata after 2 years yabaga chai mukalu. You get my point? Yeah. So then I told you about the difficulty of parents separating, staying with a single father or staying with a single mother. Yeah, ekyo nayo kibi nnyo. Era n'abazadde babali batuwuliza batulaba bakyewalenga ekyo. Bondi obanga ofumbiddwa gikwate ku lw'abaana. Bweyokana n'omusajja gwe kikole bukozi kulwaki kuba kasita omuta oba ne mweta over permissiveness. Omwana agenda kufuna peer influence agenda omutandika omulaga ebintu ebitalina kuba balaba bingi nnyo. Teragenda mu restricting, you get? Segera. Just when you are talking, it looks like your parents invested in you a lot of money and they prepared you well to face this world. Why is it that you have, at only 28 years, you have decided to give up on yourself, to lose hope and to concentrate on being every time in bars, local bars, eating alcohol's food? What really became wrong in your life? What? First, you feel free to tell us. What? Okay, disappointing. You're going to get surprised when I answer you. This. Nesomesa okuva senior 4 mpaka senior 6. Are you sure? Yes. Because my father already separated with my mother. Nama nakwatama bibye. Muzee atamira nnyo busigala biki beekuba biki wakuba mama yasabira ku IGF singa mulokole. I was the only boy. Muzee ntuuka mugamba njagala semero. Omusajja. Kunoonya semero, like now I have to join O level. Maze P7. Genda okoleki obyenoonyeze. Weefuna semero, you will come back to me on the guard mission. Natambula makindi eno as young as I was by P7. I finished my P7 in 2006. Kati
nentambula wano paka wenagwa kwesomero ta Crested admission neyogerera newambuza otolina muzadde koza omuzadde wange yageze safari naye sente ajakola ki agenda zireeta. So I don't know how you can otandika omwana omuto otandika okuzimba ekintu wekityo then nenkimanye nejinga nadda nemuwaki admission naye nga tasobola kikola ki kikiriza riget ayina andaga benefit of doubt ate nkeera nanzizaayo ku ssomero but this guy come and pick this stuff from here sege namugamba omwana yazze wano nagamba natunyonyola biki netumako kopi yaki netubamuwa the bank slips naswaliramuka oba okitegeera kati nentandika kali ate nga missinga mama wange nga kasinga wadde maama ate my mom was the breadwinner. You understand? I don't know abantu babasobola okitegeera nti breadwinner omuntu abasingamu muga at least ayingiza ate n'obwongo ng'akola ki. Let us go slow, Joseph. Maama ne taata bwe baali baawukana oza ki ekyasinga okubaawukanya n'embeera yali ekyewaka kyosoga nti embeera yayitirira ku maama oba yayitirira ku taata ne bagamba nti nedda ekimala katwawukane mbeera ki basically embeera gye nsobola okulaba nze nganze ebiseera ebyo maama yayingira eddiini yakkiririzaamu sitegeera. Yes. Taata sibyakola ki sibyaliko yabira mu kabbi yake sagamba nti batukese bamuta Plisnaman awona kwa Amazon Plisnaman. Wangamba naye kati kulwa abantu bano abatawulira wangamba banisa tukakane nabo bakimanyi taata anyikirira ddala okuba nga brand name kati ebia nga Plisnaman era oba omunoonyo gamba ngenda wa Plisnaman. Do you know what it means? Oba lujuju. Mama natuuka n'ayawula obuliri okumawunya owunya sigala okumawuzi oyinza obutanaaba kati jjukira kati ffe tuli bato sisters used to sleep in the room but me I was still young sula kadde kawendi mbeera nga nkola ki kati eyo trauma yonna ina ekola ki kati wentunira abantu sijja kulimba bazoga nti no Jesse mugezi naye tebasobola kumanya nti experience brings me to get hurt. Nentunira ebintu nga bino mama yawudde kati wasitegeero kyanti mama yawudde wa crossinga nogenda no crossinga nagenda musenge kyapa no our setting was like this. It was a two roomed with a bathroom with a store. Now in the bedroom mwalimu master bed kati nganze kadoogo nganze banteeka eno bo ne bakola ki ne basula mu kiri ekyabwe kinene then my elder two sis bo basula ki mu ddiiro nabo balina engeri gye basawo formation yaabwe ne besortinga naye bwe yatuukanga ng'omukulu kasakoma nga atamidde nga mukagwana oba nga ajja mu ddiiro oba nga ajja wendi kisigire. That started happening. I think I was around senior 2 now. Yeah. Nini miaka nga 7-18. Wale 17. Senior tumara kubaramu myaka gye. Ezenga 17. Okay. Kaja omuze kugendedde ddala mu maaso maama atandise okwawula ekisenge ne taata. Olw'ettamiiro gwe nga gwe omwana kiwalaba maama yakyogerangako nammwe abaana oba byakomanga eyo yayogerangako nnyo era nga actually basically nze as you see my print tatange naye bwato bakola ki bafaanana naye always ate ekyasinga nnyo okuntomentinga ng'oli wamunyiiza ng'agenze oluusi nembako ka fault ke ng'omanyi being childish bakutuma n'olwayo okomawo kati gwe
linga kitaawo biki ogera kubanga kitaawo kisegera nga buli ssaawa era kiŋŋamba ekyo kiŋŋamba ekyo so nekinyingira mu mutwe nemanya nti muzeeyi yakola sibitegeera. So back to the point, ebyo biggwawo nzira ku by'essomero. No, let us first execute there. Okay. And the family before we go out, because I think we have a lot of educative message. Okay. We can miss if we go fast. Oh, it's okay. It's okay. It's okay. Your story is so interesting, and I think every parent would have loved to get it right. So nga omuntu nga maama bwe bamunyiiza obusungu bwonna ajja n'awumalira ku ggwe nga bagaa nti olinganga kitaawo olinganga waliwo maama ne taata bwe bayombamuko nolaba nga bayombye olutalo ne luzimbulukuka nnyo ne bajja ne beekubamuko ne mulaba nga ensi enju eri on fire. Yes. Sigumusa ebiri. Yes. Let me tell you, Rabong, ndabye kibaita domestic violence. And I'm a witness of domestic what? Violence. Segera. Whereby nti esimatukayo ne mudduka ekikomera wana ne mudduka. Namwe abaana ne bataka banoonya balanga. Bayise ludda kyemulabyeko ekituuseewo. Maama ne taata beekubanga ekiyitiridde. Osibira ku kyaki era gye baatujjanga International Great Faith Center, Apostle Paul Gidudu ako kati yadda Mbaale. Nga olutalo lubeera ewaka ne mwekuba, maama ne taata ne beekuba, abaana ne mudduka ne batuka ku leve balanga ku muzinda oba okudduka mubeere ku kyaki. Ani kati enjovu ebbiri we zirwanira kiki ekibaawo era munaye omuddo gutawaana. So bakubye ebintu byonna byasiza kati gobeera waawo kusaidi yani kubanga noonojja oliyanga oluyo olumu ogweri babakubanga mukona mwe nga muzze mwajjanga okutaasa. Ani kati ojja olumirwa maama ojja olumira taata kuli maama ne saidi ojja oyagala okutaasa kino naye nga naye mostly oba ojja kutaasa saidi ya maama kuba maama yasinga obeerawo nnyo kisegera. Naye mu kyonna kyenamala n'enzuula about that violence era kigende ku whoever is watching this video. People or couples who are in marriage by vow or wedded, nga si bya concubining, nga si bya courtship, nenga they are wedded or what? In marriage, they should learn to balance duties. Okay. Second, balance duties to avoid certain grievances. Naturally, they should know one is supposed to be a subordinate to the other. And more so, a woman is what? The subordinate to the man. Naye kikuleetera ate gwe omusajja gwe alaba vidiyo eno obuteetulire ogenda okole baleme ate kukumanyiira kitegeera. So just back the other issue, maama ne taata baali balwananga ng'oggyeko ekyomwenge, biki ebigambo byali bayisinganyanga? Waliwo ko mu famire omuze omulala ng'oggyeko ogw'omwenge? Muzeeyi yali anywa omwenge, maama yatanywa omwenge. Ng'oggyeko omuze gwa muzeeyi omusajja. Waliwo ko omuze omulala nti oba bwenzi, abubbi, kukumpanya, ng'oggyeko ogw'omwenge? Actually, my mom yali akola with Malme Ntebe by that time. Nasina empitirivu nnyo. Naye omuzeeyi be obwenzi alabye kuba yali musajja yagyewulira nga omusajja mulungi biki. You get? Gwe omuze gwe manyi n'omwenge. But my mom was what they call a housewife. Yes. Inawafuna emirimu yakuba yakolanga n'abazungu. You know Malme? Malme. Around Zana, is it Zana? Yeah.
Tegira nabo bagenda mu safari n'amala weeks 2 nga wazikoze wajja n'ayitira omutamiivi we baby zino wezi taata itakola bera waka akola what time it was Ministry of Works. okay Yes. Kwalunga nti mom was a breadwinner. No, why I told you he was a breadwinner. She was a breadwinner. Yes. I think I tell a story in pound to you them. You know this channel is ours. When I say it's ours, it means that it is for you and me and those people who are following us. You feel free. No one is going to charge us. If you're at home and we preach, because a lot of families would have loved to get the deep information in this story. So make sure you don't rush. Take your time, even if it means to do it for a month. No, it's fine. We can bring it in episodes. So you feel free. You speak out your art. You understand? So, mama yali alina kasente nga ne taata akola mu Ministry of Works. Naye nga maama yalabirire wakoba sente zali akola yazireeteranga taata. Kati maama enfuna ye yali, I think, let me say 65% okusinga ya muzeeyi. Okay. So that's why I used to call, I call her a breadwinner. Naye okukigumiza nti no, she was a breadwinner. There's a scenario I remember, try to sura ekibuli. Our dad nga wakyakola Ministry of what? Of Works. Ebiseera byo nga konya ali kitgum. Konya ali kitgum. Ne bagenda ne baba deploying eyo. Batwalayo bigrader. Bigrader that machinery. Bikole kuona bichi. And they came back, they paid them. Kati mukadde namugamba wacha tugula akataka luzimbako ennyumba wakati abaana bo bichi owulira ekyo kyo nkyajjukira kuba nali mu P5 nkyajjukira bulungi awo muzeemuko okumala mabega on story yali kibuli mutal jazz. Woman, don't advise me with my money. Yeah, that's what my dad. Naye alijjukira ogw'omugigi okingamba moja emyaka kibuildinga nkufunira bwenti taata tebamuwabula. Wayitawo like 1 month. Because my mom is a teacher. She's a tailor. She's a decorator. She's a nurse. Tegera byonna yajja abikola ki abyesomesa ye nga yiwe. Agamba bbaawe ni lwaki tokola ki? Why don't you upgrade your what? Your papers. Namugamba tebandagira kyakola ki ekyakola. Do you know what happened? What a week him agenda ku Ministry of Works wali notice board nga position ye baje advertising. During that period taata yali era akozesa kabisa waita natenkabundo yali akozesa takubanga nakuna kuno kwaka. Mami we am advising that you should upgrade your papers at least to fit in the generation. Yali era still akozesa kabisa. And by that time we alinga more advisor. Yalinamu advantage nti yamusomesa tailoring. Daddy yasomesa mama. Namugulira ki ekyalaani kati nga asotungira nga kabalaza ng'omanyi mali yange njakola ki ate nga bo bafuna sente by government officials bakuletera mu motoka ya government akameza osegeera kumbe ensi ekola ki ekyuka. So bwamugamba upgrading ku mpapula zo agaana mukyala nze tampabula agenda okugenda in that same week agenda okugenda ku mulimu ng'omulimu gwe bagulanga nga bagulanga vacancy. Not even vacant. Basawo busa wali eri
needed. Awali needed. And what? The specifications, all the qualifications they need. And when you have a certificate and you need a diploma, what are you going to do by that time? Because to upgrade a certificate to what? To a diploma of 2 years. Segera. Kati yensobi nakolaki nagikola. Ng'agamba ani yasirika busirisi. Nze teri yasooka nakumanya. Anyway, teri yasooka kumanya naye era ng'omusajja yabangayo ne bu ATM bwe nga yalinawo bu savings. Nasooka nga yeebuzaabuzanga ng'akeera kumanya n'alumba nga alumbye esite, n'alumba nga alumbye esite, n'alumba nga alumbye esite. Nenga ki? Simon akubireko ye nabanga nebuzabuza nga yabuzaabuza embeera. But you know, when all things are not right, always frustration comes in. Usungu, because there's one time I didn't muzeyi kati nga tunabeera aneeno nali njagala nnyo omupiira, nsamba omupiira kati 11 kati let's take that this saa 11 regular I'm with the boys tuli musamba mupiira mbandi mu field when jiganzemu ne saati Pechi woko gamba musajja ankubira nino chuka wendi ambadde obugalubindi bwe buti nange nenkola ki nensoka netolola muko nenzukira mu baneighbor kyanyamba walingawo omukyala awo yalinga a sister to the Saint Yohana Maria. Amugana umwana akoze iki? They're just enjoying. How would the bugenze biki byakola neno biki you get? Kati frustration doza byakola ki? Byatandikira. Ate okujengerawo kati kolo mukadde lwakoma okuba kiboga. Yakoma okuba ekiboga. Ono yawa story bawuli amukube nga bali abakyala. Ya nti bawo wanaye yakubye omwana omugwa yagunkuba netwegoba. Boda nenkuba enenkovo gisanze wonye. Ninsala ebya jatuwa kwadi natumaitizayo. Segera. Nangobe misini ngani agoba omubbi. Musayi gufumuka. Awuntani ko kyamuzeeyi. Mwana. Yakulo sasula kale nagenda ku church. That was only my safe haven always. I go to church. Basegera. Hatu mulimu gugwawo yebuzabuza atandika okuba n'obusungu bwetumbize waka. Embooka enyinyitiro bayakubamu mulundi gumawo kasaawo. Actually, from that time, mama we had died. Not concealing. Namugamba omanyi. Kirayika ofuuse obwavuvo oba byokozesa waki bikufukute buzibu. Ndekana naki? Netuparkinga. Niba bano basista banga basanga ni ku church. Mama na parkinga. Yako twasparama na kungabi nga tuli mu church. Musula. Najanga ku church ngayira abasumba. Yala mukazi wange adde. Amugageno sokoyogereko n'abaana. Nga waliwo yagala okwogera. Abaana bonna banyini. Juga kalinze naliko kini. Nene nkovu. This is too long. Inengovu just ya. Nene. Segera. Tegatanga. Tewali lunakusolo. Tewali lunaku church resitulako ko egendeko mu maka. Yajigoba. Aba church. Nabagamba mugende mutwalire. Andi yabagamba omukazi naye wuyo mubawadde.
mubawadde yagamba omusumba omukulu Apostle Paul Gidudu mukazi oyo mubawadde sagale kwesa lulimi luwemula naye kyekyo mukuwadde yawemula mukaawo isegedde yawemula omusumba namugamba mukuwadde omusumba yina enviiri ku mutwe oba yina akawalaata kuba nange enviiri zimuvudde ku mutwe omusumba omusumba tezaaliko naye simanyi kikyamuvaako naye byonna byenjogera bya ddala naawe mulabino omusumba namugamba wuuyo kyokka nga wayogerera n'abaana we bali nga ataddeko omuno gwa sigala ayogera n'omusumba bwafuwa yes yali tatamiddeemu kati oyinza okunywa sigala mu maaso g'ekereziya nga otegera bulungi kyaki yali yabalokole ogimanyi ng'ogisiukira wali eri omusumba bwamugamba nti mule mbadde ekindeese awe muddaawo ebigambo ataddeko sigala nekinayiro yali ana pirisina omusumba ki ekyaddako awo and kati asi kufumuuka you know always when you have a calling and you have the spirit and you have the patience you can withstand certain situations. Era musumba yayimirira waati nanga Mr. George komawo ku ssaawa 12 nga byonywedde nkimanyi ojja kuba bikoze eki bikendeddemu ku mutwe kigone mpula Jesse wano omusumba we yajjira okwogera ne taata asooka amwemulewemule nga taddeko n'ekiti kye kyasigala besanga ku kyaki musumba najja ayogeremuko nayo ba yesitwa kubanga waliwo enkubuuza nti iyo kyaki teyesitwanko nejjeewaka ebulire ku taata omu andi kati labayo kyaki yesitula nga onogamba nti niwabeerawo cell groups ti leero tujjaku wano nkya ne tugendako wali cell groups naye yatugesa n'abigoba ewuwe tabyagala kati okuwemulayo omusumba mwemulira ku kyaki yesitula agende ku kyaki n'omutwe gwe gwasigala kati okusanga musumba it's when gwe naddukirawa ku kyaki then mama naye namugamba nakwata bana my other two sisters nabaleetako ku kyaki nesitulayo ekiro eki kimu nga tatulaba nga asuya tugenda kukola ki kudda then the next day najja kuba yalinga amanyi nti escaping group yenu kati bwatu bwe yatuuka yajja nekiikye bwe bamala okulemagana agakati mukazi w'omukuwadde n'akubawo ekigambo kiri ekisooka n'ennyukuta ekigambo sooka ogako ennyukuta 2 ezisooka kiki yagamba omusumba kyamugamba tokyogera mukuwadde n'ateekako n'ekirala bikole kati komakitegedde nemunafu akitegedde mukyaki waweeru weyakikubirawo musumba nakola waati tugende mumaaso ku kyaki kwaliwo n'abantu abalala kuswala nemanuwamu yaliwo bo bali concealed nga batutte eri bakaba mazinga manyi bakazi bo tebaguma nnyo bakaba mangu so omulimu bwe gwaggwawo obusungu ne bweyongera emiggo gitandise okuba ekyeza omulundi gwe yakuba n'oyulika omukono guno gwonna si gwe gwali gusose naye waka yali abasabulamu oba fujjo lyali lingi si fujjo you know always when you're brilliant andi nga omanyi two lions oba empologoma ebbiri tezisobola kubeera mu kifo kyekimu yes so when you're brilliant and the other party is also brilliant kisoboka because when nasomera like from my primary nainanga standard muzeeyi wange gyeyantegangako yanga asobola okugula olaba 48 pages book ye kenyini naafuna peni ya big nawandiika
pages ezo 1 2 3 oba kitegere paka kuki 48. I don't know whether ogenda tegera gye nkitwala. Ya noti nanga no paka biso. Ne pen mu nsonda. Kati gwe komawo bino byaffe bimamanya nti o clipping out kana kaki. Yuzamu ko. Kati gwe ayinza kikola nga tomanyi nabugira wa. Kano feeling am ka long call ngoli kusemeno. Yuzamu. Nodda. Omwako ya box. Ngola omusajja ali kusigala. Yamunywelanga ne munju. Ashwe ka Rocco, company ya Rocco, ebiseera ebyo. Bijjukira bulungi. Ngola nga birayi buli kimu nga kirabye. Buzaawo. Emmere mugirya. Kaso omulabanga asibyewo omulyango ebisumzo nabiteeka wano. Yasibanga omusumzo. Kati awo nga mutanga okwerondamu. Ika muli basatu. Kati ate naffe kati tuba mu debate. Patricia wakoze ki? Mulini wakoze simanyi. Ate wakoze ki? Kati nga tani kuvaawo. Gwevaawo nomanya kati leero. Kaweddemu. Ate nga nakikulaga. Ngoza bino bitabo nyonoona byonone. Ekigete. So not much of frustration kwegamba. Naye kyani wadde nga kirungi nnyo generation eno gye tulimu okubeera nga eyita mu mbeera gye tuyita mukozi enyigiriza nnyo kozi. Nze kinnuma okuba nga I have my brilliance but I don't have where to spread it. I don't have the resources to spread it. Okitegeera. Tugenda empola kyo. Manyi twazize wano bwe wali wanga nti weewerera okuva mu P7 paka mu senior 6. Yes. Kyatuleese wano nga twagala tumanye omwana eyo eweerera yava buvi mu bbanga kukude tuzimbire abantu omusingi guno babeko n'engeri gye bategeera lwaki wakyogedde kiri. So omulimu gwaggwawo ettima lyeyongerewako obukyayi n'entalo byasukka. Maama ne taata okulwana bagufuula muze. Even before nga tegunnaggwawo baali balwana ne wano kyayitirira. So taata yali mukubi ng'era munywa kasigala ke nakapirisi nake anywera munju anywera ewaka buli wamu yetafa ku pasefoni y'abaana gye banatwala mu bintu ye anywa bunywi. Kakati olutalo lutuuka maama agamba nti nze nkomye wano abaana mbatwala. Omwali mubeera mwali mupangisa bupangisa. Maama bwe yawa taata advise ti naye kasente ke bakuwadde kano wakitugulamu akataka tushekera abaana. Taata namugamba nti omukazi awabula omusajja gwe oli mukazi ompabula ojja ku sente zange bwe yakyogera. So mugenda ku kyaki ndoze ekifaananyi tukisiigidde bulungi abantu kati batandise okutambula naffe. So mugenda ku kyaki after everything failing. Taata ajja awemulyayo omusumba ne kasigala ke ng'atamidde namu. Mwaddayo kewaka oba yali entandikwa y'obulamu bwammwe? Twaddayoko ewaka kubanga parties nnyingi zajja ezikiyingiramu. Ba LOC bayingiramu, bannaabakyala oba bategeera we balonda bannaabakyala. Neera nga tekinyuma twaddayo naye nga olaba yes obeera mu ntiisa. Abaana bonna neighborhood okukanga obukanga agamba tata wo yajja n'odduka emisinde naye nga tali mu kujja. Trauma. Okitegeera. Tata wo yajja neba muli mu mupiira oba kakebe tata wo yajja oyitako obuyisi. Ne banneiba baatuka ekiseera ng'ekigambo kya tata wo yajja bakikozesa nga ngabo. Njagamba taata wo. Kitegeera. Kati mukadde yali yasootingamuko ye ng'omukyala atandise okukubira kuki ba sisters be. Kati alina
muto we amuddako yalinga akolere actually yalinga asula Nsambya naye ng'akolera ku wano hotel kyeno ng'ovudde ku Bank of Uganda Gwaning Imperial natwala eyo naye nga naye eyo muganda wange naye omuntu omugwako obugwinga abeetegekedde nja kusanyukira wiiki emu ngolaba nga obiraba nga kikendera reception kiba kikenderera. However much you try to pull it, even if you want to inject in something, ngolaba kapeti yange eyo sagala ebere bweti. Kugamba abaana abalina ewaka maama ne taata nga n'obusobozi mukyabulina obubeera nabo omwenge olusunguyira n'obutategeragana bwabafuula emmomboze. Yep. Okay. Kati abatutteko keeyo obulamu bubugatagata wano ate ki ekyabadde we mwaddawo ogwokubiri kiki ekyabajjawo omuganda nti ate kino maama we yakoma okutegera naga kati kuluno ngenda no yali plan ye yagaa katubeereko ko wano kubanga alina documents ze yali yaleka na biki z'abaana be biki ng'omanyi abakyala bali abakujjukujju neetereza but n'abifuna era yagenda okudda nga tumuliwo omwaka ogwokubiri guno taata yaterezaamuko naga nti naye waye kantereze yagezaako naye nga nsonyi just because ng'omuntu yenna mulimu ekintu kyokola n'owulira nga kinyigiriza kitegeera kinyigiriza nawulira nga ensonyi kitegeera tuli bato kuba mukadde yatugazisa mugaka olina omulinzi omuyeka bino by'omusiiga bino byeyagala abe kwa bino byonkola tugenda mpolampola kuba kati abantu beetaaga emboozi nga basomese. We are not doing it for ourselves, but we are trying to help a lot of people I know who are passing through. I know. That's why it's not only by MR Live I'm doing this. I've done this to many platforms. Me, I'm always telling people I'm a living what? Example. And I take yes, example. But I'm a living what? Example. Nze nkugamba ekituufu nekikugamba. Niga tokola kino. Regardless nti no si kyendi. Mimi nenigamba muganda nga you're going to what? Ogenda kutomera. Because I backdate from ajenina muki? Mumutwe. Nenda bebisenge nga byetonera omusaayi nenda babiki ekitegeera kyogamba maama ne taata baatuuka ku level ey'okubanga ne bafubutuka omusaayi ne bajja omusaayi. Maama omuntu omulamu tasobola kuba mutamiivu. Omutamiivu yakuba omulamu ate yamusindika busindisi nga tategeera ki oba omusinga bakusindise ku kyo kitegeera. So maama ajja omusaayi olaba omusaayi gufumu baguza omusaayi mulaba abazadde balwana omusaayi gwonna gukulukuta. Kyali kibiina ekyo ng'omwana omuto kifaananyi ekyo okugenda mu mutwe kyali kiri evenyo. Kakati wano ogwokubiri azeewo yali apulaninga taata agezaako okukyuka naye tebijja apulaninga mujjako bu documents amala obukuŋŋaanya ayitamu abatwala omuntu emu ababudamyekokko kati omwamala obangi abatwala. Actually bwe twagenda eyo oyo omuto we yamuddako sister we naye naye sister we yalina last actually mu nyumba balingamu
abantu basatu ruumu emu kale kaŋŋambe ruumu emu ngeri partitioned like with a cardboard naye nga eri we wasula plywood naye kani imagine tuzze basatu be bana olwo tusanzeeyo basatu sigwe muki sister we n'omwana omu ne lastborn waabwe aba muganda wa maama alina ozi 7 people nga ne muddiro tesobola kujjaamu kisegeera first day era oguma naye gomanya okubanga osobola otula eddiro kyebyo otula mu sessions oli nasooka n'atulamu kuno wetoloolamu kuno ja n'otuula olaba ku TV kisegeera then awo muzeeyi ennyumba nemulemerera ennyumba yali awo wansi era ekyali awo gyetwaleka muzeeyi ennyumba nemulemerera oba yamulemerera oba bamuwa eviction letter one of the two najja n'apangisa ngaawo awali amalalo g'ababaasi wali kikalina awo apangisawo singulumu abo bazimba kalina ye kati empya yes session eyo season eyo due to too much smoke and what nefuna ekifuba gwe wafuna nefuna taata bwe yakufiiranga osigala amufiira mu nju walwala okosibwa amawuggwe teyasooka tutegeera nimbeera ne flu nengenda mu kigo okunaaba ndaba nga banyooka like omubiri nga gunyooka amaaso gamyuka. Good thing by that side Zambia hospital was next. Nkadde n'antwala bakebedde pneumonia bakebedde biki bakebedde HIV bakebedde biki mukadde ali mu maziga omwana wange kiki agenda okufulumya results nga tuberculosis segeera kuki of course now ate yali avudde kuki sigala bisigala yes mwana yamwaza amawuggwe tuberculosis I lost even 1 year treating a tuberculosis sadda ku ssomero ntugesera nga nnekuka n'emikwano gyange sagala bamanye nga mbeekweka sagala bamanye nti lwaki ono takola ki tasoma. I lost my missing a senior 3 neolia sebita ata zeyakola abuzimba omwaka mulamba ne ssente okugenda emiziri kudagala. Kati what they did kati nafunayo yafunawo ngeri gyayiyamu omulimu mu Kajansi Clays ninga branch eri eno Nateete nabagamba mwana wange mumpandikire bye yeetaaga nze nkole ki yeddwaliro like for treatment you need isolation spoons and what amasowaani mumuleete n'emmere gyalina okulya tubeere nofeka ng'engeri ife kiki abasajja nabawanika sente and they bought the idea akati nange naye kati ogwo omwaka gwe nantandise okutambuza nga binkeeta okuba nga twali mu kafunda bali balina okweyamba bona babakyala ng'omulenzi weka oli asituka agenda mu baketi olabulaya nga waliwo okwekalubiriza ki okungi tandise okukula ndi mu adolescent stage ngamba kangeni nsula omusajja ono aida nawe ojigula yataata nenjigula kati wowe utabakuna kyakukola nenjigula nga kangeni nsuke nze ne setting mulabe bulungi nebamumpa ku simu
my son nsonyiwa biki kakati nja kupikinga awo nja kusanga awo nga kuki nsambya parents konza sindikira sente nja kukola ki nja kwereta ansindikira emitwalo egi 2 najja bulungi nnyo nasanga yandagira ne map nensanga awo ebisumuluzo yali yabirekera bananyeyo kalina nga tebanaba kumenyawo bulwentozi obwo yali bamuta Diana musanga Diana ali awayera ne mwebuuzaako nampa ebisumuluzo nyingira yali double room naye nga mulimu just bifaliso yali aguze ye yali yeegulidde omufaliso nange nga mufaliso naye ngeno mu sitting room ki kyenakola nga nfunayo gumu nguteeka eno naye nga still eri nnengera bu bats filters omusajja ninamukwata ku ddagala myaka ngume so nakomawo nambuuza baganda bwe balese otya biki nemagamba balese bubi olumuddamu bwe ntyo nga ndabye engeri abantu abalumizibwa TB benasanga babeera kati kyemamubuuza ne muzeeyi kyova omubuuza yakomawo nambuuza bakulu bo bali batya nemubuuza gweosuubira bayinza kubeera batya of course bali bubi kati awo ndowooza adolescence ogimanyi nkuzeekuzeemu kati awo ninde obwogerezi mbala omumaka bwawe gumpiseeko nina stigma bwendaba benali nsoma nabo nga bayitawo neekweka nkozeemu sifaananika sirya bulungi tompa mba neetagisa biri ebiriisa ebirungi fruits ezo biki n'ebiba bitono nemubuuza muzeeyi I will my true father yankuba oluyi olunaku lwenyini lweyakubira lwaddayo ewuwe lweyakuba nakimubuuza namubuuza naye gwe tatanga nzaalo wa ddala nankuba oluyi weyankuba oluyi saamunyega navaayo nga mukadde yali yaneeyamusa akasimu kali ka 1100 Nokia 1100C that's the brand name 1100C Nokia nze nenzita ku snake zenzia kati yewe nga asuubira ngenda kukola ki kuwoowoola nenzita ku simu emwesonyiwa because I wanted just kati naye njagala kuwulira kikikola ki kimuvaamu omuntu ono oba kuba nali nasooka kwagala sooka kibuuza maama wange kubanga first born waffe mweru second born amuddako ali awo wakataketake alaga futures ez'okuba nga ajja kuwerukamu ate kati n'oleeta nze ate nga mwesonyiwa era naye nantunuulira n'addayo mu kisenge naggalawo nazaawo era nga nowulira ebika bye nga bikola ki nga binyooka yona nalifuna wadde nagenda ova eri nga nditandiseeko actually wenava eri ebiseera ebyo wano nga kiridu tenaba kukola ki kubeera walingawo container yes so bambuuza where like Machindi so after every weeks bayinza okuprescribing like for 6 weeks naye nga oddayo eri ngaolagayo kakadiko abakwongerayo ki naye bina bina nabikola on my own nakunayaga nti kampeekera omwana mu ddwaliro ate nga ayagala ki
naye ye emmere yagindeetanga kuba kati yabanga muno okutya. Mwana ayinza okufiirawo. Good. Food abikuwa oluusi sente n'azikuwa enkalu naye kati ng'oli mulwadde era tezali teziyamba ate siina oba nina omwagala oba ki era zibeera awo. Jasikuleetera bintu biri fansi nkoko chipusi bikuteeraawo ki ate nga nayagalanga nnyo omupiira gwira mijoozi Arsenal. Naye olumwali muzeemu okwogerayogeramuko nga munyumya obanga bwajja era kabwana nali nyuma naye nga yasooka okuneefasa kubanga nze nali actually mu that period of treatment ate nafubanga nnyo nga wenfulumamuko bwe nti nina bensaba notes bakyali bange kati so nabeeranga nnyo busy era ebiseera ebisinga yansabanga nnyo nga nkola ki nga neebase kuba like mba nsoma kati plus eddagala netugesaa nokola ki n'owungamuko n'owumuzaamu so awo omuzeeyi ne mugamba muzeeyi omanyi yakuddayo wa ku ssomero aŋŋamba nze sina budde bunoonya ki omaze okuwona olwo mbadde njagala kukuleetera kiri kiwadde webuuza omwana yeewerera atya. Olwo mmaze okuwona aŋŋamba genda okole ki kubenoonyeza essomero gw'omanyi oba oyagala kusoma oba okubira mamawo akuyiize kyolina okukola oba akutwala mu koosi you get kale nga like oli omuntu ayagala like attitude wise kati mba ntudde era awo wenyini I'll show you one day other place kati nga ono tulaba oti kati nga ndaba ono neighbor wali eri bulina kubajja kayunifomu kalungi ntandika obeefasa kati ngenda obeefasa ate nga ndaba mu liseesi yange ey'omwaka ogumu ate mbaliko ki waggulu ne mbabuuza musomerawa aŋŋamba tusomera ku Pearl High School Makindye. Ne mbabuuza bitambula bitya mukola muti eyo musomu science zimuli bitya biki admission biki omu wamuta Okele Joseph neeyama ngamenya nkya lwa mukaaga tusoma half day naye tugenda tutambula ffenna nze nkukwasa ki omusomesa netugenda paka Mobutu Road bata Mobutu Road obanga ogenda nga eri ku St Agnes kanisa eri isomero Pearl High School ayingira abantu ku administration awo ne interview ngambuza where is your parent nembaga muzeeyi wange ko namulimbira nako nga mansudde wana ndropins ali ki this schedule is tight yekoze ki yeyongeddeyo ku ne buli kimu sookola ki ensobola kimayiza mbajuka nalina buli obusente buli bwe nabeeranga omulwadde nga buli ajja nabanga isi ekaeka gwaze okunda nga omanyi nti ndi mulwadde buno butipu obompa nti kwatayo ebbiri onywe juice kwatayo esatu onywe ki nga mutereka cause I had no use for the money nga mutereka naye ngaoli yadde yantipinze nangamba admission ejja kuba ya mutwalo oba ebiri naye gweteekawo money nga ziri mu change ejja bafuna yaŋŋamba changed money nti either webanagamba nti nno ebiri ngoba oba webaga mutwalo ng'okwata bukwasi tojjayo kyebiri lwaki yani numba administration newampa dose
Doosi nenjogera naye Doosi ne mukyalenjinga verbally nensuka ne mukyalenjinga nambuuza wadde osomera mu ssomero ki nemugaa Crested High School nambuuza ki ekyakugjayo kati nga sisobola mugamba kiri nti kya bulwadde mugamba ko wano eno twaggwamuko twaggwamuko namubuuza you have any evidence nti badde osomera kati nga nawo report card ya senior 1 neya senior 2 kuba najja ne envelope nengolaki nezimukwasa azitunuulira naddamu nayingira office nagenda director wa principal nayisimanyi naye bamutamisa Kibuuka nasamba abeerawo kumala dakiika 3 kati ntandika okufunamu okwebusabusa abana abasajja mbawadde ebintu ebitakwatagana kiki nolaba principal naye akola ki bonna bavaayo kati bantwala mu staff room ambuuza can you do an interview right now kati nange kyemba mbabuuza subject wangamba which subject would you choose nemagamba I will choose English, chemistry and math. Report season ezemabega wali okola mbuto nali nkweya ddala bulungi wali mugezi. Yes. Okay, musimbe wakati omuganda wange ebiseera ebisinga Jesu ono mutera omusanga alina waawumulira awo naye omulundi gwange gwasooka okumulaba namusanga ku lumbe okwogeramuko naye twali tufiiriddwa munaffe omu wano Senga kati twesinkana mu lumbe bwe nayogeramuko naye nankyalenjinga kuba nze nali mulabanga abavubuka abalala abakeera ne banywa omwenge era abambuuzaako bwe twesanga abalina positive mind eri ebibeetoolodde naye nga neebuuza Jason tasobola ddala kukyuka kuva mu kino kintu so twanyumya bwe nafuna omukisa okunyumyamuko naye kwe kumusaba appointment gyatukyalireko ko tunyumyemu tujja tandikiraawo mu paati yaffe ey'okubiri mali saagala emboozi eno tugitwale ennyo ku speed kuba erimu ebyokuyiga bingi kyemmanyi era nga bwe yanzikiriza okutula mu paati 1 ne paati ey'okubiri ajja kunzikiriza tukisomesa eggwanga. Jesse, right now osulawa mu Luganda omanyi kyebayita mwana wansi mwana wansi oli mwana wansi yeah. Wosanga wosula where a chance gets you you grab it naye not nti noba okyagala naye ate n'olulala n'oluusi nti Mukama akuyamba n'akulaba nti tolina kibi n'abaako oyo at that ending point where I need to rest naga let's go and do what and rest but still it looks so awkward and disorganized whereby you sleep today here you be like a pastoralist omulunzi omulaalo novaano noddeeri novaano noddeeri sitolina wosula basically siina you get otambula n'engoye zo n'akasenya obukya ng'osenya nga ovaawo ajjeewo kaleka abantu banjogamba tulimu tiika akasenya kati nakulimba nzira bongo ebizigo so byolina mu bulamu wali baganja ntusube wano oba onywedde munge mu bbaala nolaba nga lwewo nakwatibwamu ekisannu oyo naba mulungi nimulasa okugwira nakuleka waliwo osula wabweru nga kigaanyi yes ofuna wogwa
kasanirizo so enjuyi otambula nayo esookerwako kati owulira nti nno waliwo olumbe samwe olusi n'owulira nga oli relieved n'ogamba owulira abagala tugenda ku lumbe naye nga intentionally si kyogendeddeko. Yeah, no, not even going about just be there. Past time. But lo tujja kwa kulumbe tebagana muntu kola ki kwebaka. Ninga tuba comfortable. Oyina essimu Jesse? Ebyo kati byonna kati ebyo kati byesitayina kuba kati bye babinzibako mu bulamu. Life gyendimu yakindeetera cause Mukama Katonda nsaasira. Mpaati yaffe eyokubiri tujja tandikira awo. Jesse atandika atya okufuuka emmomboze, asula wano, asula wali. Ekyo nno kinjijukiza ebbanga ddene emabega emyaka nga giigyo nange kyambaako. Ate nno nze kyambaako nina n'ennyimba ezikuba ku radio ne ku TV. Okusula mu biyumba ebitannagwa mu ttooyi ng'era nange neebulizabuliza mu bidongo n'amabaala neebakoomu. Olumu bwe kigaana nga obudde bunkwatidde wala nayingiranga mu ttooyi z'abantu. Moments ezimu neebakanga mu ttooyi z'abantu naye n'owulira nga oluyimba luli ku TV kweyo ennyumba yennyini w'osuze naye nga ggwe oli omwo mu ttooyi weekukumye. N'olulira nga luli ku TV balitumbiza luyimba. So Jesse kyayogerako nkimanyi bulungi era nekyayitamu nkimanyi. Gwe mwana Katonda ali eyo osobola okugamba nti Jesse singa abaayo omuntu agamba nti nina akalimu kano ne kano ne kano bwakutuukirira osobola okukola. Nnyo n'amaanyi lwakuba abantu abasinga bamanyi nti omuntu omukozi balina kukulaba nti oli mukyafu oba otabula enkokoto oba olina ebintu byositulasitula oba ositula seminti oba kwegamba olwo mentality y'okukola ey'ennaku zino. Okay, manual nti waliwo site tugenze kupoota, that's what they call what work. Ate nze sijja kulimba omuntu yenna okumpa opportunity yonna physically agamanyi sikyakola ki. Yes, nze even before this physical amanyi sikola ki esigayina. Naye what I can do is on software, on PCs nkola bintu nga bi on soft work. So omanyi okutula ku computer n'oyibitinga. Yes. Okweditinga videos byonna. Ninako biwenkoma si byonna. Yes, nako wenkoma. Omulimu gwandi preference ya computer ng'ebyo. Yes, graphics. Omanyi kwa graphics. Basically, I would love to deal with machines. Well, kutunda mu dduuka to evolve into cash. Bajja ku balancing bakusanzemu ne bit of stress was a loss. I want something that work that you're going to do with love and dedication. Ngoye omubiri. Ntegera. Ndio mpadde wakawo tukolewe tuti mubeereko bwe nti nga nkyagala munya kakaawa kange kakaawa after I render your work kubira. Yes, beautiful. Yes, engeri gyenkulabamu oli munafu nnyo, olaga nti omwenge ogunywedde, ndaba oweddeyo oguunya n'oguunya. Omuntu bw'afuna naga nti Jesse nina akalimu ke njagala omwana ate nze saagala banywa mwenge na sigala. Ani kakati awo abalina okumpaamu obudde. Because yeah, it's all about healing, by the way. This one akutwala mwezi. It's all about healing and good feeding. Trust me. Tezo omuntu omwenge ne sigala osobola bivaako. Omuntu naye abivaako. By the inze olaba
wala kati nga wetwogera waneno if we can speak like this for the whole day mbasobola kukola ki kunywa mwenge ne wentuula n'emboozi gyenfuna ne byempuliriza ne mbasuguze wadde neki waliwo olujano nga nti anke enjala ennuma n'enkokyayo ebbiri n'enkokyayo kintu ekinnuma ni nga anke enjala ennuma n'ogenda anyway byonna mu paati yaffe ey'okubiri tujja kwongera tukwate tuzimbe emboozi ya Jesse eno esobole okuinspiringa a lot of people out there, families n'abazadde abeeyongeredde okwerabira ddala nga ba Superman, ba Chunky Norris, ba Boroyenge okumayo waka abaana n'obabembooko omukazi n'omubembooko tolina buvunaanyizibwa n'omubwoteekinga waka abaana tebasomye tebalya ng'obalaba ddala nga balabe bo tokyusa n'obyene emboozi ndowooza ate nze nkoze bulungi mu biseera by'egganda lino tugenda eri Christmas kuba abantu bangi kati bafunye hopes abamu batandise okufuna hopes njagala tutambule ffenna mu ggandaalo lino emboozi eno ngibaweereze tubeeko ne kye tugigigamu kubanga ga amakulu mu yo mangi tusinkana olundi mweraba.